People power. Our power. Baagala Joyce Ntwatwa. Omubaka omukyaala wa district y'Emityana. Minisita wa Kyagulanyi avunaanyizibwa ku by'amawulire n'okulwanyisa ababbi b'amabaati. Check. Okay, tuyanzege. Naye nga ka ataya ka Joyce Baagala mukalabye. Asabudde ka ataya ka bayuti kali kennyini. Oba mu parliament tunatandika ezo. People power. People power. The name is Betty Efenalima, the woman MP for Wakiso District and the shadow minister for local government. Local government ensonga tukyaziriko tutera tumalirire tulabenga local government ewanikibwa na bonna tubanoonye bajje balabenga ddala batambuza Uganda naye ng'omusingi local government okuva ku LC1. Kunga Nakaseke kunga. Kunga Luwero kunga. Kunga Nakaseke kunga. Kunga Nakasongola kunga. Sebo Mr. President, ali masogo nze musajjawo Alani Mayanja Sebunya, omubaka w'abantu ab'ensonga era abayisimi abanakaseke sento bakwagala nnyo Mr. President. Kunga Uganda kunga. Kunga banakira kunga. Erinnya eryange sebo Mr. President nze Nanyonga Rashida Musoke. Nze Deputy Mayor wa Kira Municipality omulwanyi Namige ow'Ekira sebo. Mulide Nanyonga kunga. Nanyonga nabeera muganda wange. Muzira nnyonyi munnange. Kale, thank you.